I'm requesting the Honorable Minister. Enfunda nnyingi tuzze tukulaga abavubi okuva ku myalo egy'enjawulo nga beevuma amagye okubaliisa akakanja n'ebiragiro gavumenti byezzeebassaako nga muno mwe muli okubawera okuddamu okuvuba Mukene. Twatyama nga tetulivuba. Mu bitundu ebimu bano bagenzi basitukiramu okusisinkana abakulu naddala batwala eggye erirwanyisa envuba emenya amateeka okubannyonnyola ku ki kye balina okukola okuddamu okuvuba naddala aba Mukene. Kati olwaliro ababaka bava mu bitundu eby'ebizinga nabo basitukiddemu okusobola okulwanirira abantu baabwe abaaganibwa okuvuba. Baagala minisita w'ebyobuvubi Helen Adowa ayanjulire Paalamenti amateeka n'ebiragiro ebirina okugobererwa mu nvuba entuufu. Kuva minisita lwe yayimiriza envuba ya Mukene n'awandiika n'ekiwandiiko ekiwanvu, minisita yeekweka yeekukuma tetumulabako ne wano mu Paalamenti ne ku nnyanja. Bagamba etteeka ly'ebyenvuba mu ggwanga lyayisibwa kati omwaka mulamba ne minisita tavangayo kubaga biragiro kulambika birina kugobererwa bavubi. Singa abantu babagambye nti babakkiriza okaliira bagenda akaliira inches mmeka, singa abantu babagambye nti mugenda kuvuba Mukene mugenda kukozesa method ki ate mugenda kukozesa bintu ki. Bannaffe ab'empuuta tempuuta mugenda kuba mugikwata mutya eryato lyenkana litya. Kyetaagisa ssaawa zino kulaba nti omulunnyanja yenna takwatirwa bukwatirwa kisaalyoka akole, naye etteeka libeerewo liruŋŋamye omuntu engeri gy'anaakolamu omulimu gwe. Bagamba ekibeewuunyisa ye minisita n'akulira eggye erirwanyisa envuba emenya amateeka bombi okuyisa ebiragiro ate ebikontana. Tuli mu bino tubanja minisita leeta regulations tumuwulira avaayo awa directive ng'agamba nti kaakati aba Mukene tebaddamu okuvuba Mukene nga bakozesa envuba eya hurry up. N'agamba abantu bakozesa envuba ya kyotachota. Abantu ne bagazaako okubanga envuba ebajja adoptinze. Kyannaku nti abantu ababadde beeyagalira amazzi, omukyala ali ku ddaala eddene mu magye yavuddeyo n'abagamba nti mbawaddeko ennaku 2 nnaku 2 mufuneyo kafiizi. Bagamba ebiragiro bino tebikomye kuttatana mulimu gwa buvubi wabula bireeseewo enjawukana mu bavubi nga bangi batandise n'okwagala okutta bannaabwe. Okuva edda nedda aba Mukene babeeranga ku nnyanja n'ab'emputa ne babeera ku nnyanja nga tewali lutalo ate kye tusinga okwetaaga ng'abavubi. Naye zino directives zireesewo olutalo lunene nnyo nti paka olwaleero luno bw'ogenda mu bizinga aba Mukene bagamba tulina okuvuba baatukkiriza, ab'emputa bagamba temujja kuvuba. Ekyalo ekyamazeeko ebyewungula be bantu baabwe abaasibwa olw'envuba embi kyokka nga nakati tebannaleetebwa mu kkooti ekireetedde ab'ennyumba zaabwe okuyagga nga n'abaana kati tebakyasoma. Ekizibu ekirala ekiri mu bitundu kye tukiikirira be baana abangi baabawambako bakitaabwe, abasirikale baabateereka mu makomera nawa mu bifo gye babakuumira. Okuggulawo kw'amasomero kutandise. Buli memba wa Paalamenti yenna gwe mulaba wano akiikirira amazzi abantu bamutuukako abaana tebasobola kusoma, tuyambe. Ku nsonga y'ebyobuwangwa n'enneeyisa ku nnyanja ababaka bawakanya ekyokulonda omukyala okkulira ennyanja mu kikontana n'enzikiriza y'abalunnyanja. Ffe wano tuyina ebizinga nga tebigendako n'abakazi. Ng'ebizinga tebigendako n'abakazi nga Luwero. Kakati mukyala Kano, Lieutenant Kano tujja musaba nti wano ennyanja tekulemberwa mukazi. Kati basiza Kimunga Nkuyege nti singa minisita yeerema okuvaayo okwanjulira Paalamenti ebirina okugobererwa mu nvuba bo bennyini bajja kuvaayo n'ennambika eyaabwe okusobola okutaatira omulimu gw'obuvubi ku nnyanja. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.